isitorenze gwe ari mukata umufu urira burungi uri yatata ali mukatabo mufu ali mukatabo mufu uri kule basoma byewa fulamuze yiwange gwe bwino goyina waku gurawundi nze bwino gwingina wakukyalwe bamuzala ate abantu abava bwino bali mu myaka 7 myaka 8 abakadinga benderana bamba bwino wa Bishaka kati Bishaka afirya ku myaka 9 mukuru Bishaka ekitegeeza teyayinaawo maanyi mama we yali yafadda Bishaka afiride ku myaka 9 mukuru anti kyengamba kiseza Bishaka teyayinaawo maanyi amaanyi amaanyi yaraga inaze uganzi akajyanga mu misamba teyayinaawo maanyi ga Katonda yali n'amaanyi ag'ekizikiza ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshitech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29 JS Medical Hubs for health and skin solutions. Kakati omusajja Bishaka wamulabako mugeyena nga bamusibye yali kumpingo ng'alajana kuyogerako noono sebo bampita Samike kuwulira bulungi era oli ku Unique Media kati njagala kusooka kumanya Bishaka wali omumanyi gwe nze Bishaka ewaffe nze namanya ng'akyali muto amaaso ku maaso nze nasooka kumanya Bishaka mu mwaka gwa 1997 ennaku z'omwezi 28
ate ne muzeyi wange y'omu ku basinza Bishaka. Muzeeyi wo gy'asabira Muzeyi wange ewabishaka anzaala mwennyini nyini. asabira wa Bisaka. Ne chairperson omukazi wewaffe naye mukwano gwange n'asabira wa Bishaka. Aha. Ni bangi bajja bali mu ssimu yange Bishaka era awo gwe wawe mabega yewaffe yalinawo gundi simanyi baliyita ngo ettambiro. Kakati kambuuze. Bisaka alinga ki? Katonda. No, Bishaka yafune tutumu mu Nisambwa. Aha. Kati abantu gwe babeeranga n'ebizibu ng'ebyo amayembe babeeroga banaabe ebintu ebyo ng'agiringa nabyo. N'abijjawo. Ng'akwata lubaale ng'akusumbuwa lubaale n'akola ki n'amuteeka bbali lubaale n'addamu kusumbuwa. Aha. Nga Bishaka mwennyini nyini kwegamba wabaawo ekizibu kyonna ekikwatagana n'eddogo. Ekyo yali agiringa nakyo. Naye nga amaanyi emisambwa gyegikola ki gyegimuwa buli kimu amagezi kati tutumu liri gyali mu misambwa gye bayita emicwezi. Kati emisambwa egyo emicwezi gyegyamugamba nti n'abantu balina okuba nga bambala byeru. Bakusomesa balina akatabo k'enamba kalina enamba 220. Akatabo ako kasomala kakwata kekoogera ku sitole ya Bishaka eddiini ngeri Bishaka yatandika ki eddiini amaliriza atya. Kasomala kakwata bulungi enamba ezo ng'ozikutte bulungi hisitole oyo awo nga bakwambaza kanzu. Kati wa Bishaka oba ofuuse muweereza. Olina kwambala white. Oyambala white mwennyini agikwambaza ekanzu emitwalo osasula emitwalo 2 ye n'afuna ne bakutungira ne bakufuna ebisimu ne bakwambaza n'abakazi bambala n'abasajja ne bambala. Kati kambuuze. Amateeka olinayo ku mateeka agafuga mu kusaba kwabwe okwo. Ogamanyi? Amateeka agafuga okusaba ewa Bishaka. Agafuga obuweereza bwe. Ngamanyi bulungi. Gatuweeko. K'otuuka nga wakatuukayo. Balina we bakutwala ne bakusomesa engeri gye babuuzaganyaamu. N'ojjamu engatto. Tokkirizibwa kuyingira mu ekkalo ng'oyambadde engatto. Okitegera bulungi. Kati ne bakuyigiriza engeri gy'osaanira kuvuunamira waliwo entebe ye gye bamuteeramu nga taliimu gye bamuteeramu nga taliiwo. Eriko amannya ge bayita Mukama Ruhanga ow'obusobozi. Amakulu gaakyo bw'okiza mu lulimi Uganda. Mukama Katonda ow'eggye. Wekiri. Owulira bulungi? Nkuwulira ssebo. Kakati Bishaka histori ye mpanvu zigye mmanyi gye mpanvu ate ziramulabako face abadde ne wakubuuza n'ebibuuzo. Owulira bulungi? Nkuwulira ssebo. Ng'atudde wali Bishaka ng'amuliraanye nga bamufumba ali mu kunywa kacaayi k'amata. Kaakati omukulu yafa si wekiri? Wangi? Omukulu teyafa. Yakafa juzi tewanayita na mwaka. Mwaka ndowooza gwazikoba guweze. Kati ki ekiriyo? Saawa zino mutabani we ye yasikira. Yadda mu bigere bya kitaawe. Era ne juzi ekiteezi bwe baafuna ebizibu bino byo kasasiro okugwira abantu. Mutabani yazenga kiyambye n'aleeta emmotoka za muwogo ez'amatooke muwunga miceere masabuuni n'agalira abantu ekiteezi. Bannange. Owulira bulungi? Nkuwulira taata. Bishaka yafa nga mugagga naye nga sente nga zijja mu bantu. Kati abantu abajjamu atya ssente? Andi kati ye agamba bwe gy'okumumuwa. Gy'okumufuna. Nawe gy'okumufuna emikisa. Owulira bulungi? Nkuwulira. Bishaka yafa bakugamba nti ebyobugagga bye mu by'ensimbi yafa ng'alina ensimbi ezibarirwamu miliyoni 5 eza $. Si nnyingi nnyo 5. Yes, kintu kye boogerako si bulimba kuba ne Museeke nnyini yatuukayo w'eggwanga. N'atunula ennyumba gye bazimbidde Bishaka n'agamba eno nyumba Abannayuganda bagizimbye oba mulimu omukono gw'omuzungu ne bagamba Abannayuganda be bagizimbe. Kati ennyumba eyo ennyumba gye bazimbidde Bishaka ng'eri
ubundi bwa Uganda 15 yali muki wanje enyumba yali mu sente meka obundi bwa Uganda 15 ye nyumba gye bazimbira omukulu Abanyarwanda baze sonda na Uganda nga balina sente Abanyarwanda balina sente nawe abate wabishaka gweyonge bwakasa yonga kugagara ngo uri musajja ngo ufuna sente kasorera nga ufuna sente ngo yongira takawara ngo ufuna n'ikimame kisafa umwe teteka yawe yabisaka ngo cyeyongeza ugatako kwa yakugamba nti ubwo bufunye sente ngo uri musajja no dusanyikiramu ngo no kwasaba katoyaka usoboka kuboso akurabirira kademu kanziliremu taata wanje kanziliremu ogambye wobeera ng'olinamu ku ssente ng'ozifunye ng'oli mwami ng'oli mwami kwigamba ng'oli musajja kasowe kakasawaka kwana ikenyini yafanga kasatu yafa gaki yafanga abakazi basatu uwokuna omukulu gwe yasookerako yali yafa maama w'ono omuvubuka yasikira kati kasofuna sente ng'oli musajja nga sente zijja bulungi buli mukazi omugulira ekibanja n'omuteeka eno katwale ngaalo mu kibuga kakuterekezeko amotoka n'oyo weegeyogerere ndi n'oweemukono weebugolobi okiregera bulungi kitegeeza omukulu teyalina buzibu na bwenzi abayirenzi kasoba ofunye n'ekimama ng'okyekombye ate bo tebasasula mukazi era bebafa basinga bavuddemu rwa bintu ebyo bamperere muwalange bamutwalire bwerere omukazi ogendera bwerere kasoba ng'oli mukwatagana enzikiriza bwerere tebasasula mukazi kati akatabo kano akabisaka wali okasomyemuko akatabo akakabisaka nakasoma mu kitono besikale mulimu biki bye walabamu boogera ku biki lindako gyeboogera ku bishaka ebikwatagana n'entandikwa ate ateekamu obuliri kubanga mwennyini akatabo ke kagamba nti yaliko faaza tuli wamu ssebo nkuwulira ssebo yasooka n'abeerako faaza n'amala n'abuvaamu naye nze nennyininyini gwe natuba ku kyalo we bamuzaala we nnyininyini afuna gwino omutuufu asinga w'akatabo bwina omusajja oyo tabangako faaza yali musomesa mu kereziya yali kireza yalimba omukiiko bamanyi bati abayambako abafaaza bano bakadeyideyi abo bakadeyideyi abo batalina nakagaani kati bwe yalabawo nga talina sente nga n'omukazi omusamize gwe yagendako n'amugamba ayagala kufuna sente akoze atya omukazi oyo omusamize gwe kumutwala emisambu emikwezi emisambu emichwezi waliwo olusozi gwe yagendangako nikwe yafuniranga amaanyi kati omukazi oyo n'amugamba ojja kunzegezike bishaka nga tazirinaawo n'amuwaako yamuwaako ekitundu nga gwogamba ojja kumpa emitwalo 5 emitwalo 10 nogamba nanjye atakuwa bishaka teyazimuwa yamunyaga yamukubirayo olwo wali wano webazakanikakumira olweta kitoma otandise okubulaabula tokutuka muganda wange ati wuliriza nga baliwa baali wano webazaala bishaka webatta kitoma ekakumiro kati awo bishaka lwe yamala okufuna amaanyi mu misambu emikwezi kwegamba yagenda bataafunirwa abantu muri ekyo kyalo engeri gy'alasomesaamu nga mwalimu kwegamba ng'ayagala kukyusa enjikiriza kuba n'ennyimba za bishaka zennyininyini za kikatolika naye lwakuba yakyusamu akantu ki ye alina kyeyayongeramu n'azikyusaamu ennyimba za bishaka zonna za kikatolika kati n'ava ku kyalo ekyo kitoma we bamuzaala n'agenda n'agula ekibanda emuhororo we bayita kapyemu kati sente bulizwe bwezeyongeranga abantu nga bamuwa sente ng'abajja ezibu ng'abajja bisonga sente nga bwezeyongera ng'agula bamuliraanye ng'agazi yagaziwa waatyo kati ekibanja kyeyalaaguze ng'alimu akayumba ka bisenge 3 ka miti we bayita gundi we bayita omuhoro we bayita kapyemu
kati nagenda ngagula abantu kati sata lya bishaka nyini awe nyini weri awe kapteni weriri obunene bwacyo awisa square mile 3 square mile 3 olira bulungi kuwulira nze ali mukata omufu olira bulungi nkuwulira taata ali mu katabo mufu ali mukata omufu oli gwe basoma bewafula muzeyi wange gwe bwino gw'olina wakugurawundi nze bwino gwendina wakukyalo we bamuzaala ate abantu abava bwino baali mu myaka 7 myaka 8 abakadde nga bembeerana bebampa bwino wa bishaka kati bishaka afiride ku myaka 9 bishaka ekitegeeza teyayinaawo maanyi maama we yali yafa dda bishaka afiride ku myaka 9 anti kyeŋŋamba kitegeeza bishaka teyayinaawo maanyi amaanyi yali agalina zebugambi agajjanga mu misamba teyayinaawo maanyi ga Katonda yalina amaanyi ag'ekizikiza empulira bulungi gagamisanga omanyi tukiza mu Luganda zezine malayika ezagwa ne sitaani kubanga yebishaka enkola ya bishaka eri bweti bishaka tabuliza tagakuliza ekigambo nti Yesu Kristo takyagalira ddala bayibuli yo bw'oba oyingiddemu ekaalo ye ng'oze mu nzikiriza ye agikwata n'agyokya yali ayokya bayibo kati ate nga nyini ye agisigaza akozesa okuwakanya naye gwe takukkiriza gisoma agyokya gwokye yagamba gireete oli Yesu Kristo yali muzungu yaze kweyambika kati abantu basinza musinza twakye basinza kati musinza temulabyeko kati wagamba wamulaba mu Geyeena juzi nze namufuna mu kwesoma ng'ali mu Geyeena ali ku mpingo naye sitole y'omusajja oyo nja kunoonyaako naye olabika oli wala njowana ekizibu twesiri wala njowana ekizibu twesiri wala yewe kiralo banaye nja kunoonyaako twongereyo sitooli kati ne muzeyi wange mwenyenenyeni naye akunyumiza bulungi n'agamba Yesu Kristo muzungu ffe katusinza gwe twali tulabyeko ye n'abikunyumiza kati ebyo tujja binyumyako sitole empanvu kale nja kunoonyaako mukama wange kale gwani mpozi nze wabisekaana Joseph kale nja kunoonyaako Joseph nze bishaka bajaje waffe ne tumubuuza n'ebibuuzo nemunywa kacaayi olya bulungi nkuwulira taata n'abannamawulire nabo ne bajja nabo ne bamubuuza ebibuuzo abadde n'abakyala bameka abadde yafa nga alina abakyala 3 era mutabani we n'alagira n'aleeta ekiraamo nga bishaka yakafa n'agamba olumala kugamba nti funeral service ewedde buli namwandi bamuteekateekera awaalina okubeera bave mu lubiri wa bishaka baavaayo buli namwandi kati yeeyira bibye oba bafuna baami balala be bamanyi badde manyi baali bakyala ba mukulu kati obuweereza bulina obbalabirira awo simanyi bwe bakikolamu naye mutabani yaleeta eddaame n'agamba nti kati muze engeri gyavudde mu mubiri buli muntu balina we bamuteekateekedde okubeera bave mu lubiri ekifo bakiyita lubiri lubiri bannange okay kati ate omutabani ye abakyala ayimiridde mu bameka oba ye tomanyi mutabani we alina abakyala 2 oba yayongerako owokusatu nze nakola kale bannange so biri mu Uganda ebintu biri wano oyo mukwano gwange wa ku kyalo era nze bishake njoza mukama ayina engeri gy'abikulira abantu emitima n'abalaga abantu kati ye yamutwala mu Geyeena n'amulaga bishaka bamusibye ku njegeni kati ate abantu ku nsi gwe bali mu kusinza olaba obulimba obuli mu nsi annanga batulaba mu tusaapire wano ku Unique Media kati awe tukutte ndabira ddala nga birimu abantu bangi
kubanga kati vanno okyali ku bishaka waliwo Brother Branham. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaaga mu 7 bisatu nkaaga mu 2 oba noti 772 lwenda kyenda mu 9 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 lwenda kyenda mu mukaaga lukaaga musanvu. Yoshtech Services, empowered by innovation. Waliwo Brother Branham ate oyo yani. Oyo musajja Brother Branham yali mubuulizi wa njiri. Kati bwe yali omubuulizi w'enjiri abantu baamwagala nnyo. N'atuuka n'akola akatabo. Linda ntwala mpola. Yali mubuulizi wa njiri ya Kristo. Yali mubuulizi wa njiri ya Kristo. Abantu olw'akatijjo kano ke bakola ne bamwagala nnyo. Baamwagala nnyo ne bamusuusuuta. Ne bamusuuta era ng'abamu bendaba wano mutandise obbasuuta. Be balagira kino tokikola, kino kye kituufu. Katonda kati yagamba waati oyo mufere, ono si mufere. Okay. So bamusuuta. Kati bambi oyo musajja yafiira mu accident. Brother Branham yafiira mu accident. Kati wane Uganda wano wenjogerera waliwo abantu abategeera kiringa bona agamba nti Jeremiah ayogedde no finger interest mu ye notandika omukkiririzamu nga buli kyayogera ogamba nti weewaawo. Kakati naye Brother Branham bw'atyo bwe yatandika obuweereza bwe abantu ne babwagala nnyo n'atukosa n'abanga awandiise ekitabo. Ngale wanika kitabo ku bulamu bwe ngayogera ku bya Kristo, ayogera ku bya Yesu. Kati bambi yafa. Kati bwe yafa amakanisa agamu gaatandika okubanga gamukulembeza. By the way, oyo Brother Branham balina ekifaananyi mu church kamera mu kye yakwata ekya Yesu. Yabeeraga mu kamera nemukwata mu kifaananyi. Era waliwo church awo ezana. Waliwo church awo ezana. Baakubamu ekifaananyi kya Yesu kye baakwata
bagamba brother Branham yali akyali mulamu baali mu church nga basaba Yesu nakka kamera ne zikwata ekifaananyi webale nnyo era ekifaananyi ekyo bakirina mu church kati ate obutabo teri kanisa wane Uganda talina katabo ka Brother Branham kino nkikubuulira nga ndi mu kamera wa teri kanisa wane Uganda talina katabo ka Brother Branham njala tunulira ebitabo bakwata ku Sande kubaako Bayibuli ne kubaako akatabo kana ka notebook ne kubaako n'akatabo ka Brother Branham babutunda gye buli wali okalabye kwakasomamuko nakalabako era nakasomamuko mulimu biki basically yali ayogera ku byama by'obwakabaka bwa Katonda neti yabijjayo kuba teyabimanya kiringa bonna ayogera n'okwata ennyiriri nga mugoyo bwakusobozesezza n'ozibuulira abantu kati mu kuzibuulira abantu ne bajja nga afuna interest mu gwe nga balabyogedde mugwe okusinga Katonda kati ne batandika okusinza omutwe era wane essaawa zino twogerera leero waliwo ababatiza mu linnya lya Brother Branham era owooluganda mukwano gwange yaŋŋamba Brother Branham ye mutume yasembayo bino byenjogerako abantu babimanyi Sami bino byenjogerako leero tovuze sipiidi sisobola bino ebintu byenjogerako olwaleero abantu babimanyi bagamba nti ye mutume yakola ki eyasembayo Yesu Kristo gwe yayogerako ye mutume bagamba ye mutume yasembayo Brother Branham era abasinga kati babatizana mu linnya lye naye njagala babuli okwo kuba kusinza abafu na kujjukira abo abantu abaafa kubanga omuntu omulamu oli yafa yali mubuulizi wa njiri yali asomesa Bayibuli lwaki okwata akatabo ke nga musinzira okutegeera Katonda nga te Mukama yakuwa Bayibuli kati ebuzibu obusinga okubeerawo Jeremiah bwavayo n'awandiika akatabo abasinga bava ku mazima Jeremiah ge yayogera batunulira akatabo sina katabo kokka Jeremiah wajja n'ayogera wano ebigambo ebirungi nfo ky'okuwuliriza obulungi Jeremiah bw'ayogera ku Katonda baagala ennyo Katonda ate baagala Jeremiah kati awo wali obuzibu era omusajja oyo abantu basinza mu linnya lye basaba mu linnya lye era byonna bye bayogerako era bagamba bw'oba tomanyi Brother Branham obanga tamanyi Katonda basinza musinze era n'ebifaananyi biri makanisa g'abantu batuka bamanya nti naye nga amazima gali nti tewali yakuba kifaananyi sitaani ye yabeeyoleka balina ekifaananyi kya Yesu kyaki eri awo ezzana bakindaga ate okumanya ne kyaki eri nfu kyaki eri nfu bakuba omusaalaba nga olaba omusaalaba naguterako budaavu baguterako obudaavu obusatu busimanya kano bwoliko obudaavu bubiri mukano kayiwa omusaayi ne katonyeza ku kano kati oli bwe yabasiruwaza n'abalimba n'abakwata obwongo kati nze mulala namubuuza kituufu daavu weeziri siganye naye ndaga omusaalaba guliwa nembuuza kati musaalaba guliwa atandika kunnyonnyola daavu nemugana nedda nze ndaga musaalaba omusaalaba baagumenya mu kumenya omusaalaba oli nateekawo obunyonyi n'atwalira awo embuzi ze kubanga era bannaye mbabuulira ebintu ebimu bigera ne bikolebwa wano omusajja oyo yamenya omusaalaba oyo gwe twogeddeko emabega abantu bayinza okuba bakirabanga wano ebya bulijjo mbu yakimenya naye yali alaga koodi banne era awena message gyasindika yali ayisindika message era message bagipiikinga ne bagifuna bo message bagifuna kati kubanga bennyini abo balabe era oyo gwe twogeddeko bambalanga abanaddiini abamu wano basaba mbu nabo buli basande n'okusiiba basiiba era bayina simanya ye kabona sima bayina kundiza gye basalira bayiwo kabona ne mukyala we bamuyita nabbona naye njagala kubuulira ebyo byonna oba oli mu kauti oba oli mu kusinza ebintu by'otategeera obeera mu busamize kuba kati sooka olabe omusajja kituufu yawandiika akatabo n'ayogera ku Yesu Kristo lwaki toddayo mu byawandiikibwa n'osoma ebyawandiikibwa ebiri mu Bayibuli kubanga ebyawandiikibwa teyabijjaamu nti yagenda nabyo oba oli awo ne byateeka mu katabo bya referencingako ebyawandiikibwa biri mu katabo genda obinoonye mu Bayibuli obisome naye tokulembeza muntu yafa kakati oyo yemu abamuleetera kati kankuwa ekyokulabirako
Paulo yawandiika si bwe kiri Matayo yawandiika Yokaana yawandiika lwaki baba tebabagulumiza lwaki mugulumiza ono bali batambula ne Yesu era bamulabako nebyawandiikibwa we biri ebikakaso bino buki ati bano tebamulabako obukakafu jana lindako Yokaana yenyini yabatiza Yesu Yokaana yabatizaani Yesu Yokaana yalina ekitiibwa Mukama kiyamuwa abatize kabaka wabaki kabaka wabakabaka kati Yokaana waba yabatiza Yesu Kristo ne mutanoonyereza Yokaana yagamba nti nze najja kulanga musana bw'osoma Yokaana essuula esooka okuva ku lunyiriri olulinga olwokusatu okweyongera wansi ojja kulaba nga Yokaana agamba nti nze si nze yali Kristo nze najja kutereeza kkubo okulaga Kristo ki okutereeza ekkubo lya Kristo era n'agamba Mukama wange ajje mabega wange kisaanidde nakusumula buwuzi bwa ngatto eyabatiza kati ate ggwe n'onoonya Branham sooka owulirize Brother Branham muweereza nga ggwe naye Brother Branham yafa Brother Branham bw'aba yafa kitegeeza mu abali mu mugobera musinza mizimu na bibumbe kati Yokaana yawandiika Isaaya yawandiika tetubasinza kabe Musa bwe tuba tusoma tugamba katusomeko mu kitabo kya Mukama kiyayogerako mu Isaaya Mukama yayogerako mu Isaaya tetugamba nti Isaaya yayogera Isaaya tasobola kwogera ku lulwe nti Isaaya yalaba nti Mukama yamulaga kati nomanya noleka Isaaya nabbi wa Mukama noleka Yeremiya nabbi wa Mukama nologeza ne Branham nenga Mukama akutte ebitabo 66 ebitabo 66 biri mu Bayibuli ekitabo kimu nabigattira wamu nabikuwa bwe nomugamba nedda taata nze bitebimala nina okunoonyayo akatabo akaki kati uwe wava okusinza abantu kati ono bwajja n'asanga nga mulina akatabo kati oba omudayivati ntagenda kumanya byawandiikibwa kuba mukyaki bagamba Brother Branham yagamba bw'ati Brother Branham yagamba bw'ati ne wano yagamba bw'ati ne wano yagamba bw'ati kati okwo konna kuba kusinza kati Brother Branham tetulina kumugoberera tetulina kumusinza omuntu gwe tulina okugoberera ye Kristo yekka yalina ekkubo ery'obulamu yagaba emmere ey'obulamu buli atalina mwoyo wa Kristo oyo si wuwe bw'oyinza okuba olina mwoyo wa Branham mufu si mulamu omulamu bamuyita Kristo ye yekka yagenda mu ggulu n'omubiri gwe talina ntaana ku nsi ne kati Branham alina we bamuziika abagobezi batandise baleetera obuzibu Branham ye tebagamba nkomusinza tabagamba nkomusinza naye Sitaani yamukozesa Sami bwemba wano ntandika okuwandiika akatabo Sitaani yankozesa wenfunira ekirowoozo ekiwandiika akatabo kabiri kuba Sitaani yasooka nakuteeka vision tikagenda beerawo bagenda kuba bakumanyi bagenda kugulumiza bagenda kusinza Sitaani kasamalo kikuteekamu nakuwa ekirowoozo kati ogenda otandika okuwandiika akatabo ng'omanyina biki ebigenda okukola ki okubeeramu kuba kati nze nzija nenjogera naye nga manyi ki ekiyinza okukola ki okubeerawo era nga ndi mwetegefu ku kyo kati ne Brother Branham yakozesebwa so yali amanyi kyakola era buli muntu yenna njagala ogoberere buli muntu yenna azaawandiika obutabo bafundikira bamusinzizza ng'era ebintu bye byonna bagamba tulina kukola ng'ono kati ng'omugagga omu mu kibuga wano gwe mumanyi eyawandiika akatabo mumanyi Eva mbu asomesa bugagga kati buli muntu yenna ayagala kubanga ye bali kusinza okona kubakola ki kuba kusinza naye singa bano abantu bamanya nti Kristo ono omulaba Kristo yalina ekirabo ekyobune ekinene n'akikwata kyo n'akigabira abantu nga tebamuwadde kintu kyonna n'akibawa n'abagamba nti kati ekirabo kyange nkibawadde obulamu bwange mbuwaddeyo ku lwammwe kati abantu tebamanyi mazima naye mu kifo ky'okumanya amazima ate bagavuddeko basinza Branham basinza bishaka kati n'oyo wuuyo weekalule naye batandise yasituse kati ate oyo weekalule yabbye nnyo abantu oyo ye mubbi naye yatandikiddewo njagala babuulira bwe munaawulira nga waliwo ekituusewo temugamba nti tetwakyogerako bannaye mubeeko kye mukola
Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.